Okyalaba Kano Media Uganda ensibuko y'amawulire tugoberera tebalina appetite yakulya n'ebirala kati ng'obulwadde bwe tubufuna tulina response team bwe tufuna omuntu akuba essimu oba omupira n'alondoola ne balondoola abantu abazze nga bali mu contact n'oyo omulwadde obwa mpox bamutwala mu treatment center gye tukozesa Ntebe hospital. Okubwewala bino bunaku bye tukola ebyokunaaba mu ngalo tusembera muntu alina ki obulwadde obwo avoid contact with a person alina obulwadde obwo. Otya buli bulwadde bwonna outbreak zitebeerawo oba otya obulwadde okugenda nga bubuna mangu kubanga kati mu lunaku lumu lwokka Kampala yafunye keesi 10 so tulina okwongeramu amaanyi okulaba nga tulondoola abo abantu betwalaba abalwadde ne bacontacts baayo n'okusomesa abantu kiki ekyokwewala bulwadde bulabika butya nga Ministry of Health bwe badde abasawo gendayo ne basomesa abaana okunaaba mu ngalo nga bwe twakolanga mu bya covid kunaaba mu ngalo ekiro ky'obulwadde obulwadde buno buli osobola okubwewala obwewala otya omuntu obanga mulwadde tumusemberera contact then n'okubanga hygiene onaaba frequently mu ngalo n'amazzi ne sabbuuni ne tubanga tetubeera mu bifo nnyo bya crowd getoko ekikuba tekiwunya Kasasiro tips za Kasasiro tugenze nga tukola ki tuzidentifyinga ne tuzijjawo zibadde abantu zibagenda nga basuula naddala ekiro tugenze nga tuzikola ki nga tuzijjawo ate tutaddewo enteekateeka nga bwe mulaba ey'okusomesa abantu ki kye balina okukola ki kye batalina kukola tusomesa tulina groups ezigenda buli nnyumba ku nnyumba nga zisomesa abantu sorting okwawula Kasasiro tumukendeeze kubanga ekizibu kye tulina kati Kasasiro tumutwala wala tumutwala Katikkiro wala among other things kati tuba tulina okukendeeza ku muwendo gwa Kasasiro gwe tukola ki gwe tugeneratinga ng'abantu engeri gye tukwatamu Kasasiro ffenna tulina responsibility ya Kasasiro katutandikire naffe ffe nyini abageneratinga Kasasiro tumukola tutya ewaffe tusooke tumusootinge ate tumala omusootinga tumeetings abantu abasobola okutwala Kasasiro ono basobola okukyusaamu ng'obucupa recyclable ng'obucupa ne bamutwala ne bamukolamu ebyo basobola okukolamu then tulina n'abalala abatwala organic waste tulina n'abalala abatwala glass kati kirungi ne tusootinga Kasasiro ono gye tumukolera ne mu institutions tugenda tusomesa abantu mu markets Kasasiro ono tumwawule kyekisinga obukulu tujja kufunamu ow'omuwendo omufunemu ssente ate naffe tukendeezeeko ku Kasasiro agenda okukendeeza okumala nga tugeneratinga Kasasiro kukozesa buveera kukozesa n'obeera extravagantly ng'okola ki nga tukozesa Kasasiro ono ate nga twalibadde tusobola okumwewala nga bwe tusomye reduce, reuse, recycle, refuse all the R's tulina ozikola ki okuzikozesa abantu batubuulire kuba tetusobola kubeera wonna abantu ng'abo pipes ezatise ng'amazzi gakulukuta olaba illegal dumping sites tukozese nnyo toll free line yaffe eri not 8 not 29 oba 0800 299 000 obeera extravagant okola ki nga tukozesa Kasasiro ono ate nga twagala tusobola okumwewala awo tusomye reduce, use, recycle, refuse all the R's tulina ozikola ki okuzikozesa tulina
concessionaires betumanyi mu Kampala abavunaanyizibwako okugenda nga bafunanya kasasiro mu community level ate Kasasiro tumujja mu public institution kati okukendeeza okwo contracts zaabo abali balina okuba nga be bavunaanyizibwako okugenda nga bajja kasasiro mu bantu zaali ze-expiring kati tukikolako contract zeewo tumanye ani avunaanyizibwako buli location eri abantu bonna abatakazambi naddala institutions n'amaka n'otakazambi ngakuba etonya ne kaakati zo tukutte institution namba ng'erina ne pampu etakazambi mu bantu kati nga tusaba abantu batubuulire kuba tesobola kubeera wonna abantu ng'abo abatakazambi pipes ezaatise ng'amazzi gakulukuta olaba illegal dumping sites twese nnyo toll free line yaffe eri not 8 not 299 299 kati bw'onootubuulira it's a toll free number otubuulira oba n'oripootinga ku website amangu ago ddala tulina rapid response esobola okugenda nekola ku ekyo netwenforcinga ekifo oba abantu bakikozenga dumping site tuteekawo abantu okugaana okuddamu okiteesanga dumping site naye nga njagala kwebaza abantu abadde batubuulira ebintu ebyo okugenda netubirongoosa buzibu ki obuli mu kuteera bwa mbeera y'obulamu n'omala gateeka kasasiro ku kkubo oteeka kasasiro ku kkubo n'oteeka kasasiro mu toyireti tulabyeko abantu abagenda nga basuula kasasiro mu toyireti kasasiro mu drainage oteeka kasasiro mu drainage zibulookinga enkuba etonya bwetonya amazzi gakola ki gakulukuta kasasiro kasatandika okugunda n'obulwadde obuvaamu ffenna tuba nga tukozesebwa era ne health okuteba nnungi kati okula tusaba abantu buli omu yeebereremu buli omu abeere musirikale wa munne tulabe nga tukola kutekinga obuvunaanyizibwa okugamba ne tukolagana ne ba local leaders nabo batuyambyeko okugenda nga batambula okugamba abantu bya kasasiro naye nga nsaba bonna batuwuliriza mbu kasasiro za responsibility obuvunaanyizibwa bwaffe buli omu akwase kasasiro nga bwalina omukwata tusootire kasasiro tulina abantu abasobola okujja ewaka ne bakujjako kasasiro ono ali recyclable ono atali recyclable kulagana ne concession yawo bwali mu kitundu kyo amunone ojja kuba omukendeezezza kati obanga omukendeezezza kiba kyangu okumukuuma ebbanga wanvuko